Bassebo ne bannyabo abalangira n'abambejja. Kitalo nnyo omwana wa Kabaka omusajja omulwanizi w'eddembe. Mu maka wano wendi nti jjajja wange azaala Tamale Mirundi. Tamale Mirundi yali amuyita Ssenga. Jjajja wange Aida Nakafeero. Kitegeeza nti tuli ba Luganda. Era neebuuza nti Ssekidde James Ssaalongo obwanda lukalala na bujja wa. Ffe tubadde n'omugezi Tamale Mirundi nga twogera kaati. Nze first opposition mu Uganda yasooka okwanukula ekintu eki Museveni Ssekidde James Owomondera. Ne babuuza nti omwana tatya kufa lwaki ayogera ku pulezidenti. Naye nakuumiwa ebbanga lyonna linayogera ku pulezidenti. Tebaakubako muggo, tebaakubako luyi, n'olwaleero kyali mulamu nako ebyobufuzi ne kwa bannabyabufuzi nga bafere. Nenga leka mpumulega Ssekidde James Owomondera. Kubanza Museveni ntangulangako. Naye nze navaayo nenga pulezidenti Museveni emyaka lyonna. Pulezidenti Museveni teyannumba kwada okunkuba oluyi. Olw'ensonga yawuliza nga kikola ki kyetwogera. Tamale Mirundi abadde muganda nga abadde ayogera akaati nga talumamu. N'aga nti twagala Ssaabasajja. Ennaku ezo nasiriikirira nenga ndi lwaki sibanja Ssaabasajja. Ne nkola ggwanga mu Kikatonga jjula ne mmanja Ssaabasajja. Era kati atudde entende ateredde. Nga mubanja nange mubanja. Atudde era ndi musanyufu taddamu kwogera ku boolu. N'olwekyo tuveeyo Abaganda tulwanirire abantu bagala abantu baffe. Abeebiina Tamale abadde agatta ebibiina byonna. Abadde agatta aba DP twalinga ku bimeeza nga wa bibiina bya bufuzi. N'avaayo n'agambye nkoye okufiira obwavu mu bibiina by'obufuzi n'ayingira NRM. Tetwamukyawa. Twasigala tulina omukwano wadde wa NRM wadde waaki. Wadde wa NRM bamu buli azaamaanya naye afudde musanyufu. Owulya mukwano. N'olwekyo Bassebo ne bannyabo fe abeebiina by'obufuzi ba DP oba UPC oba CP oli bw'aba afudde abeera mukwano gwaffe. Ennyumba eno gye mulaba nze nakyusa ekifaananyi kyayo nze yinginiya eyakikyusa. Wadde yali muganda wange ne yampa omulimu ne ngukola ne nkyusa sisitimu y'ennyumba. Era neebaza nnyo maama wange ali awo munda awo. Ne bansasula bulungi saabanja. Naye bw'osanga Ssekidde oyinza okulowooza Ssekidde munnabyabufuzi. Ab'ekikaba eky'okuva ne bampakanya nze nakyusa ennyumba eno. Ne mu byobufuzi tuba n'emirimu. N'olwekyo abasanyuka oba abeewaana mu Tamale Mirundi afudde kati afudde nedda. Fwe twogera kaati Tamale Mirundi waali omuzimu gwe gwanninye dda. Ndi bukambwe nnyo ngenda kwogera byabadde ayogera emirundi 15. Bwekuba kuyingira Mmengo nga bigenda bubinja kubyogera. Bw'aba Museveni nga abantu bagenda bubinja kwogera. Paka nange lwe ndifa nange nekola ki nempumula. Kati omuga kayogo omumwa gugenze wo tubasekeredde tukyali bangi n'abaana baffe. Nina abaana 18. Twagala abantu aboogera kati Abaganda emmundu etusirisiza ebbanga ddene nga lusirika. Olw'ensonga Omuganda bamulagamu emmundu ng'asirika. Ku Ssaabasajja singa tetuvuddeeyo byandibadde bibi tuli basanyufu. Abamu basanyuka naye tubadde tumumanya abantu babiri Tamale Mirundi ne Ssekidde nga ffe tubanja. Ne tugamba nti aluwa. N'akomawo. N'olwekyo Bassebo ne bannyabo abalangira n'abambejja. Naye ng'ate mwegendereza nnyo kubanga bwe twamuleeta awaka ne mumulaga nti bino tebikwatako kino kati ng'omugenyi bw'oba oyinza okukyala awaka ng'akugamba tongobya wano nga toyinza kukwata ku TV oba leediyo. N'olwekyo yali mwegendereza nnyo tetwamufunamu buzibu bwonna nga ebbanga lye twamala naye. Era nakati tetufunye naye obuzibu bubadde nga bwe mubadde mubiraba naye nga ffe babeera nabo awaka abadde musajja mulungi muwulize nga ye muntu gw'oba ng'olina ensonga oba ng'olina ky'obuuza nga kyonna ajja kuwa ansa. Luno lulumidde omwezi mulamba kati kumumeza wansi nga tulowooza anaatereera naye budiddi n'atatereera. Yasooka n'abeera wano badde kusanga bamulabirako wano
ddala mutabani waffe oyo dokita alyekitiba naye ebensi twasalawo tumutwale mu ddwaliro tumutwala ekisubi era bamutuusiza mu ICU naye abasawo ne bakola kyonna kye basobola n'avaayo n'ababuwa awiikenze emu ndowooza so sitikale ku sande nagendayo ne mulaba nyumyamu ne mulaba nga musajja bamujjanjabye agenza atereera naye ate ku mande ne buddamu eggulo ne buba bw'amaanyi nnyo era n'agenda enisamale bwebubadde kituufu pulezidenti yatuwa offers oba zaali 2 oba 3 esooka yagamba wetuba nga tetuli satisfied ne facilities medical facilities ebirikisubi tumutwala ebweru era n'atukwasa ne dokita we era ku Tuesday alyoka afa ekiro dokita wa pulezidenti yaweerezaayo dokita gy'akola assessment alabe oba kisooka omutwala ebweru so unfortunately tukisobose yatuwa ne offer ey'okumiitinga biirizi zonna ez'ekisubi era twebaza president n'abo abaamutuukirira nti akituukirizza biiri zonna ezikavalinga n'atuwa ne offer ey'okusatu eya welfare ya family nga teri ku medical era nayo welfare nayo twagifuna naye the president ayambye nnyo mutabani we nandibadde nti yalina ebyali bimunyiiza emabega eyo naye president yakoze nnyo okulaba nga kalekera tamali mu kiseera kino era naye olw'okusiima gesite ya pulezidenti eyo tamule yangamba ku sande nti nzikiriza okuddayo kukolera pulezidenti nali ŋŋaanyi okukola omulimu gwonna mu kabineti ya Museveni oba mu gavumenti ye naye okubalwa nze janjabi atende prepare kukola naye ddala kyaŋŋamba yanga nti n'omwegengerese yona kuddayo kunyumya era nimugamba birungi nnyo singa wali obisazeewo n'obikola obakwera obwa advisor n'oba nga tewanyiiga bunyiizi ali wadde ate oli bulungi okusingawo but unfortunately so njagala okwebaza pulezidenti nti buli kyeyatusuubiza akituwadde badokita babadde bazze nga bakuteyalinga era baali bambuuzizza tuyinza tutya okumutwala nembaga tulina amuref oyo yina flying ambulance mulwadde bamunona wonna waali ne bamutwala oba ogambe mutwala kisoboka n'okumugya mu ICU n'atwalibwa Nairobi najanjabibwa so ekisobose naye nga offer president yagituwa era badde azze gituukiriza wangi yes okulwayo nga ngolaba ali kavalinga alisitoninga ku treatment omulwadde waba alisitoninga ku treatment kiba kizibu okulowooza nti ate mumutwala ebweru kubanga ne baconsultant kizibu okola recommendation ya kutwala ebweru ng'ate ekyali properly managed n'egundi ngaodekodokitali yes ayita espade boba olina nsobi agikugamba oba ofa naye akikugambye ate batono nnyo abantu betubeera nabo abasobola kuvaayo boti kubanga abantu bobeera nabo bakolaga wano face balungi kumbe baagala kulaba down folio but he will tell you exactly what it is so he was open-minded at times abadde contradicting but end of the day ofunamu words of wisdom kubadde ayogera tufiiriddwa mwami Tamala badde omusiŋŋaana mukwono banyinayira mo buli muntu amuwa ekitiibwa kike buli muntu amuwa ekitiibwa kike
ebyo tweboloka tetubimanyi twano munnamwayo ewaffe tetufiiriddwa kalube bannange era mu kisaasirire ddala tekirina zero n'emu ku mwami Tamale emirundi tuli abadde atuwumbawumba era ng'amanyi ekyalo kwasibuka bannange tufiiriddwa nnyo n'olw'ensonga eyo kindeese okwogerako wano mbalage nti tubeere muntu omu tuleme kweyawulamu kubanga ffenna abali wano mwami Tamale yafudde NRMC yamusooseeko tusuubira abantu bwe bamusooseeko n'aba Democratic Party NRM ez'oluvannyuma so tubeere muntu omu tuleme kweyawulayawulamu ebyobufuzi muka kugenda bugenzi tebirinawo kati saawa zino tebiriiwo ffenna tukaba bukaabi Honorable Tamale waffe agenze naye nsaba twekume twewumbewumbe tuweleke mwami Tamale waffe ng'etulambikiddwa tumusiibule emirembe ebyange byebyo ziwa Yudaaya.